Aya basi katugenze ku festival y'omukulu Eddy Kenzo yasobodde okubaate nga akoze ebyafaayo. Omukulu Kenzo yasobodde okubaate nga akola ebyafaayo mu ndongo y'eggwanga Uganda. Wadde ng'okusoomozebwa kubaddewo kungi nnyo, abayimbi bangi nnyo be basobodde okubaate nga bakubye ne bava mu ndongo y'eggwanga Uganda naddala nga bayita mbyobufuzi. Abasobodde okubaate nga balaga oludda naye omusajja gwe bayita Kenzo asobodde okubaate nga akyastandinga wadde byonna bibaddewo ebyobufuzi ne bamukuba nti agent biki byonna yasobodde okubaate nga alaga eggwanga nti mu ndongo y'eggwanga Uganda omukisa weeguli naye nga Katonda waba akutaddeko abagambira nti empeke y'omukisa emu esinga ttaani y'amaanyi. Eddy Kenzo gy'aliko oyo musajja yasooka okubaate nga aleeta beat abagijjukira, yasooka okuleeta oluyimba hit abagijjukira ali stamina, atambudde ensi zonna y'omu ku basajja abasinga following abayimbi buli likodi yonna mu ggwanga Uganda agimenye. Bagamba nti Kenzo ne Idi Amin Dada be basinze okutunda Uganda ebweru w'eggwanga Uganda. Buli kimu asobodde okubaate nga akikoze. Yabadde ne concert, yabadde ne festival eyasookeredde mu ddala mu ggwanga Uganda. Prime Minister omukyala Nabbanja yabaddewo wano ne yasobodde okubaate nga alagira amaanyi. Ebivvulu mu kibuga Kampala bikoma ssaawa 6 era olina okuteekayo miliyoni 5 mu kibuga Kampala. Gwe bw'osukkamu nti ssaawa 6 n'eddakiika 5 miliyoni 5 ezo zoolekayo babeera tebazikuddiza, bazitwala butwazi. Ekivulu ekyatuukidde omukyala Nabbanja yabaddewo n'agamba ekivulu mu kikome ssaawa 9 ogw'ekiro mu Kampala ne beewuunya ne bagamba Kenzo nga mulala. Minisita wa Defense omukulu Sempigi yabaddewo n'agamba Kenzo kyokoze kyabadde kyamaanyi nnyo. Abayimbi bannyo bazze, Harmonize yazze, omukyala gwe bayita Mampi okuva e Zambia yabaddewo, abayimbi eggwanga Uganda, Fik Famaika, Pastor Bugembe, Jose Chameleon, Bebe Cool, Kibijjigira, abayimbi akadongo kamu. Omukulu Fred Sebale yayimbye Walukagga. Abanupu ne bava ne bagamba nti Walukagga walya oba ki? Lwaki wagenze n'oyimba? Walukagga n'agamba bannange nkola bintu ndi meeya ate kati proposal okuyitamu ate bona batoyimbye ate government proposal zinayitamu zitya mu nteekateeka eyo. Neyozaako bw'atyo nga omukulu Eddy Kenzo Festival nga batambudde, omukulu DJ Masiko mu Namasaka Festival yasobodde okuba teyagibadde buli percentage nga 60% mu nteekateeka eno. Katugende mu kivvulo owulire embeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula n'engero festival tebangawo abayimbi abasinga naye ng'omukulu Chameleon yagyefuze olw'ensonga nti alinayo ekivvulu omwaka ogujja. Enteekateeka ero yabadde yatambudde massive nnyo. Ndowooza tutandikire ku Prime Minister wano. Prime Minister n'omukyala Nabbanja mu nteekateeka wulira. Ezaagala okuyamba abavubuka abatandika era tuzitaddemu ssente nnyingi kati najja kubayamba kola bajuzi nabadde wandegeya mu katale namwe nja kubatuukako ate ne baminisita abali wano waliwo Sempijja, waliwo omukyala w'e Kampala Misa Kabanzi, abaana bano abali wano abasinga b'e Kampala. Prime Minister nga ayogera ku kivulu kya Eddy Kenzo n'omusimbi yasobodde okubaate nga agumuwa wano ekivulu Kenzo ne Minister Nabbanja yasobodde okubaate nga agamba ekivulu kitukome ssaawa 9. Abantu mwenda mu bitiibwa byammwe banayeŋŋaasayisa okubeera wano. Njagala okusinga Mukama Katonda olw'olunaku lwaleero. Eddy Kenzo nze gwe kusoosa okugendako mu kivulu bw'ekiti mu Kampala. Nali sigendangako mu kivulu kyo. Ekimu kikubira akagugu. Muna ebinyumidde. Naye njagala okusiima okuyimusa fulaga ya Uganda n'ogiwanika. Kubanga bw'olaba abayimbi abalala abaziba kugoberera abavudde mu nsi endala, ekyo kiraga nti fulaga yaffe ogiwanise waggulu ddala. Era mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Kakati bino ekivulu nga kino ekinene. Kakati mwagala njogera nti ewa Afrika yonna kale oli mu Afrika yonna oli ku
eno namupangisaako ate akubire kuba abavubuka bamunsaba ate nange yajjanga nnyo okunyambako mu biseera by'obulamu kale twaloonya akalunga 211 216 n'akajuzi 221 abadde muntu wange wa bulijjo abayimbi bonna mu Uganda mbadde mbakozesa naye njagala okusiima Eddy Kenzo okubeera mu mbeera ez'amuntu wa bulijjo ekyo kikulu nnyo bayinawe nange ndi muntu wa bulijjo nga bwe mundaba ate sijja kukyusa naye njagala batuusaako okulamusa okuva muri pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akimanyi nti wano abaagala nnyo bannayuganda emirembe gino gye twagala abantu bagyeyagala. Aya basi kyekivulo kyasobodde okuba ate nga kitambula. Omukulu minisita wa defense Sempija yagambye twatidde Kenzo lebo gyatuuseeko enziisi zaabwe. Kenzo weebale kutuuka ku mutindo ogulabika nti njagala okubasiima saagala balira budde mu nyumirwe mu digide njagala okubasiima balina nyezoloyo balina nyezoloyo nayo nakuba ndi mukubi wa bikonde. Eddy Kenzo Festival gye tulimu. Omukulu Matyansi Walukaga yazze n'akubamu ne bamubuuza Walukaga olira bwe yatandise. What have I talked about? It's like this. The problem isn't that person who's unserious. But the problem is the serious person who takes a non-serious person is serious. Ekizibu si kya mujega naye ekizibu kikyo atali mujega ate atwala omujega okuba nti naye waali so n'omuwa amatu kati nze nentwala byakapale mujega nengamba ate kapale agizibwa ati so koona akayimba ako eryokanga netonnya ne tulaba nsiisira bwe zenkanye emyoyo yenvudde wakandaga yempitidde walijjukirwa neyabuuka mu nnyanga ebibadde bino ebyangu obudde ku byonna ebiriwo ate leero nakasiiramo kajja ne kabadde kabaalaala. Abayimbi bakadonkamu bazze okwagira Eddy Kenzo omukulu Walukaga kibijjigiri. Abayimbi bangi nnyo abatandise abakikubye. Omukulu Kamiliyone yayingidde bw'ati wulira. Dr. Jose Kamiliyone yabadde ku stage wano yasobodde okuba ate nga akikubira kyonna kyonna. Omukulu Kenzo we yazze yasabye minisita obudde. That's a hustler. That's a hustler. Yalinga soloza sente ku mulyango ate n'amala n'alonda amacupa abantu tebagalinnya aye n'amala n'ataasa abalwana mwongere kwongereza amanyi. That's a hustler. And I'm so inspired by hustlers because I'm a hustler. So mami ekirala nga bw'oli nti gwe saba minisita gwakulira baminisita bonna mu ggwanga lino ate gwe buli boosi wa buli security gwe boosi wa buli muntu. Tuyina stage eri tuyina eno abantu abamu bavudde wala badde njagala tubakubire kakutabadde magaza wanga 10 badde balina wakusula kesi soja gitugambira nti bikwa bitagaze
tekikyali amanesa bobeze ku baana bo. These are youth. Tulina abaana abafunyi bano bagagga bonna. Those are rich people. That side. The other ones are rich also. Those ones. Now me, I came from here. I think I'm not here yet. The other ones. I want to see not talk. This one is I told it. Emitwalo 5 one team chairman got our Toyota. I'm not there yet. I can look at the chairman. When I go to Wanda, Ukubireko Mungarone Uli, they are pointing on ambassador of tourism. Ukubireko, Mukama Wange, Mukanda Wange, Toyota, Sajanja Garanje, Ukubiraka Lulu. Thank you, chairman. I love you, man. Ye Eddy Kenzo Festival nga weesobodde okubatenga etambula. Abayimbi abanene ababaddeko ku show bebe kulu atandika. Kujja kuwagira muto wange Eddy Kenzo. Kakati anajagala sagala omayize sitera kwogera. Njagala nnyo nsabula. Ng'abaagala ekivulu kyaffe kigende kuba baganda baffe bangi nnyo abazze okusapotera. Njagala mbebaze mwenna abali mu VIP mwebale okuwagira Eddy Kenzo. Mwenna abali eno mwebale, mwenna atali muri VIP naye mwebale nnyo okuwagira Eddy. Selector ninda gwe selector. Omwaka ogujja tugutandika n'ekivulu ekya muto wange omulala lwanga mujje gwanga ki. Banange tukoye abasajja b'e Nigeria okujja wano ne balabika nga be batusinza abantu. Sijja kyo mwekubira akalumba lw'okuwagira Eddy Kenzo. Omukulu bebe cool Chameleon naye ekivulu ndakutegeeza nti yakyefuze. Eddy Kenzo lichaliwa I love you man. Anyway, watch it as a gado chona makoma chona dinda. Chona miwina. Watch it on that. Hey, you know that I love you. Eddy Kenzo. Eddy Kenzo Festival Chameleon yavuddeyo n'agamba nti Kenzo akadde kanali mu Big 4 abayimbi abanene mu ggwanga Uganda. Sigera nabagamba basiima ogenze nakigamba ne Mose Radio Mukama, you know what I mean? Nekyasa nnyo kwatukumyewo okukola strip again nga tukumyewo ate mu style na tukumyewo okusanyuka, you know what I mean? Celebrating a Uganda music. Nenga kakati eno veni si abatono. Eno veni abayimbi abeekoleddewo ino. Oyo okwantu oli munene kituufu. Oso wangu oli munene mu nnyumba yo. Depends on how space gy'olimu. Obunene si bunene wabula wootudojaawo. You know what I mean? So wangu oli munene ng'olimu 4x4. Obeera abanene ba 5x5. Obeera so 6x6. Waliwo abantu batajja ku kitanda. Wakiwa 6x4. Tejja 6x4, right? Nobeera abasobola ku big size. 6x6. Si mutono is big boy. Why not? Why not Uganda mulazo omukwano? Akati ekyate tulina nekimbuza kukwata kamera y'okusoba watuli bantu. Ne Eddy Kenzo respect his job. So nkubiriza abayimbi bonna abanda bane bakwano bange man. Bino si byakwekwa mu kifuba. You better have this dream. So oyagala omulimu gwo, oyagala otya omulimu gwo. Oyagala otya omulimu gwo. Oyagala omulimu gwo. Eddy Kenzo Festival esobodde okubatenga etambula. Chameleon yamutadde omuyimbi namba 4 mu ggwanga Uganda abasatu nga bavuddewo. Kenzo asobodde okubatenga akikola. Agamba nti abasookawo just bamusookawo busoosi. Likodi zonna azimenye n'ez'abalema. Kenzo asobodde okubatenga azikuba. Wadde Harmonize yabaddewo naye nga amawulire tegamuwadde nnyo. Ndowooza abayimbi abava ebweru ndowooza era yabadde tasaana Harmonize nakujja naye ensonga bwe zatambudde bwe zityo. Kampu omulimu ono kati ni okay webule kubatenga owuliriza. Ndabyeko wano omubaka wa mukono pa mu parliament omukyala Betty Namboze asiimye abawagizi b'omuyimbi Eddy Kenzo olw'okujjuza ekisawe ky'ekkololo Eddy Kenzo Festival ekya student Saba Minister Robina Nabanja
asabye n'abali mbuyinza nti ebisaawe by'eggwanga okuli Kololo ne Namboole bawa omukisa abayimbi abalala nga Bobi Wine okutegekerayo ebifo bakkirizibwe n'abayimbi ab'obweru okujja ne bayimba. Ayongeddeko n'agamba nti gavumenti webekkiriza namugi w'omuntu ono kannange Betty Nambooze. Ezo ensonga ezo zasobodde okuba ate ng'asaba nti ne Bobi Wine bamukkirize ayimbireko Kololo. Hello?